Sini. Kati mudda wa Kasubuga. Wekatuuse. Mkwata kanemu. Kila kwa. Guys, bye-bye. Sini ngomong. No kuuliza, kuna chakula. Kwata kupipe lyagiraba so ze ente zetwogeddeko
olujala gazijja zinywa gazisambirira ate nga tuddamu tuteeka katege zinywa mulimi zijja ne zinywa muno nezibuukawo nezikola ki zipamamu ezimala yangu ekyo n'abaana bulabi kati badduseewo ente zijja kuba kkulu bwe tumaliza ng'ate tukateekawo ng'ate bwe gateeka nga tuddamu tusena so bwe buzibu tulina wano mu Kirwanyammuli Government gajja gavadira buli kale just Oluma abaana bo baganywa nga tebagafumbye nagafumba banywa bunywi bo tebadda ku ebyo yo ennyota weemuluma obazaawo nga waliwo oluzi ye ng'asena busenyinganywa olumu obanga agatutte waka ennyota emwerumira ng'asena ku kidomola ye nga yenywera ye tafa ku ebyo naye ng'ate go makyafu ekituufu era n'oba ogafumbye era ogawulira nti go makyafu kuba agamu gavamu ekyo ekidiba agagava wali erimu eryo ennyumba erimu ttooyi ne gakulukuta. Temulina taapu mu bitundu ebyo? Tetulinawo taapu kubanga era wano weekumpi wetusobola okukola ki okugafunira so singa tubadde tulina bowa kubanga bowa eri wala eri waggulu ate abasinga kuno tusobola genda eri waggulu eri ebali bowa nesobola bateddewo bowa tusobola kubamu kulwala abaana baffe bangi balwadde typhoid lw'amazzi ago. Ekimuli kyona obuzibu bwe tulina ng'ekyalo kino Kalagi tutawaanyizibwa embeera y'amazzi abantu buli wiiki tulwazibwa abantu ba typhoid biki amazzi tunywa makyafu tugezezzaako okwemulugunya eryo ssentebe w'ekyalo tatufuddeeko ne tugezaako kweto C5 naye tafuddeeyo kwegamba tunywa amazzi amakyafu ddala ne tugeza nga tutwala omulaga gwaffe oli omubaka waffe onalebu empya tukiikirira mu mukono north kiwanuka Abdala tusaba amazzi tusiza omulaga eri gavumenti kubaffe abalozi b'ab'e Kalagi tufa tuggwaawo amazima tetulina mazzi tunywa mu bidiba kwegamba bowa gye tulina eriga kilomita aga 3 okuva waneno nga we tuli ate bowa eyo aba waterboard bonna bagyefuza olina okusuuda ebidomola 50 ne bakuwa ebidomola 2 kwega n'omalirizaga oba ogeze ku bowa eyo omala essaawa agannamba gatonafuna ku kisitibwa amazzi ne tufoosiigibwa okusena amazzi ganeena amakyafu ne tunywa bunywi naye ga tusaba omubaka waffe oba bonna bekikwatako nga tusaba mutukwatireko amazzi tunywa amakyafu abantu beeno tufa kisaawa amazzi mwoloko onakana weruti olulaba ekigera tegayiwa wali nesoka netusobola ate okuganywa ng'ate si malungi kwega tugafaanana kati waliwo n'ente ziwali ku lufula zijja neziyitamu nezitankula nezo embwa zizo zolusi zinywamu nezipamamu zizembwa kati ate nga getukozesa era ziyitawo awo ne tunywa naye nga se tuyiteekeddwa okukola twagala amazzi amalungi amayonjo so bwegeego bwegakulukuta enkuba bwejja kati nga leero bwezze abantu baabo basena so twagala ku mazzi amalungi tetulina mazzi malungi mazzi makyafu mabi gatulwaza naye lwakyatukolera Kirwanyammuli yonna munna temuli bowa eri mu Kalagi okuleetera ekidomala ky'amazzi siba siringi 10 okukikutuusaako eno mu mukasana ke tugendamu lwa 15 nate nga wewunye si wala nnyo naye abantu tebagala kukkirira ku jjeeno waffe mu Kirwanyammuli so Kirwanyammuli terina bowa terina nzizi zino ganansona wota gabeerako wiiki namba nga tegaliiko
twandisobodde okugafuna tugafuna era abasinga tugayina nange ngayina nitegabeerako wiiki namba batugamba awo kuba omubaka yabayita mulima mayuni n'abayita n'abagamba nti amasinzizo lwaki tegabeerako naga nti oluusi gabeera bagawe nakifuma ne bagawa mu kakoola bagenda bagagabanya ebitundu ebyenjawulo okumala wiiki kati bagakuwa eno bo tusena amazzi tugatereke tunayo tutereka amazzi kati egenda okuwera wiiki nga temulina amazzi kamulina kukozesa awo agataapu bo mugakozesa tetukozesa amazzi ga taapu era gatulemerera ntukati katubeere ku bbo eno tugikuume nga namu ekisooka tegabeerako owulidde kati amazzi ga taapu mazibu olumu bakugamba nti gali kirwanyamuli oluddako tegali kakoola amazzi ga taapu simu ate n'obudumu bwaffe bwonna obwaliwo bwa Nete yasobola kujja oba ku yatuma mubaka abadde yakava okati salo ngakutewa aganza wakakuba kati tuliza abantu kumpinga lukumbi lero bajja wano kukowe Right. akakuba katonyeeko naye era n'olwekku walisa naye kati akano akakuba akatonyeeko ke kaleetedde bino okuba nti ekyobulabe ekiri mu nsonga eyo omuntu yenna abeerawo ku lw'amazzi kuba bwe tubeera nga tetulina amazzi tewali kitambula amazzi gakola ebintu bingi bwe tukozesa ewaka ku mirimu kwegamba ebintu bwe bityo buli wabeera nga tewali mazzi tewaba kitambula kuba ebisolo biba bijja tufaako n'abantu kuba amazzi bwebulamu So bekikwatako bakole batya bekikwatako mutuyambe mutongere ku mazzi oba mutongera ku taapu oba bowa hose naye nga amazzi go matono Kalagi namba tulina mu bowa 2 Kalagi namba
amazzi tubonaabona nnyo nago mutuyambe mutwongere ku mazzi tubagamba batudduke kigambo ky'amazzi olaba getukuba amazzi embeera gye tusanga nga amazzi tegaliwo mu katundu era mbeera yakubonabona kuba buli kimu kitambula n'amazzi tewali kyokola nga amazzi tewali amazzi yo obuzibu tukyasinza okufuna kibowa eyo sinnamu buli kaseera efa esikasika kati olaba essaawa eyo wiiki ng'emu emabega yakayononeka bakagizaako naye era yinza omala ennaku nga 3 neddamu neefa kati olaba ebidomola bibyo bijjudde bingi naye era abantu balaga abamu bajja ne baddayo nga tebafunye olw'ensonga ng'ekooye yeetuuka n'ekoowa amazzi ne galekeraawo ate ne ku taapu twalikayo nti tunone ku taapu tekuba mazzi era nako leero bwe gabaako gamala bbanga lunaku mmeka tegaliiko so kati amazzi gatusubira ddala tokusinga kati okwomusana tuli bubi nnyo go mayonjo naye matondo gamala matondo tegatumala mu kitundu yaffe abantu bangi ate amazzi matondo kati wano bowa wano wonna waliwo bowa eri yonna teribbowa kati ate bowa endala eyaliga erikyemmanga ate kusukka kkubo kusala kkubo toyinza naga nti otumeyo omwana wakumala kusala so ensonga y'amazzi etusubuye nnyo ekidomola kya lusambo kikuleetera ewooli kya lusambo kati oyinza okulaba ng'ogenda kukola mirimu mingi gyetaaga amazzi ekidomola kya lusambo kati onookola bidomola onooleetesa ebidomola bimeka osobole omaliriza ekintu kyoyagala so n'ofundikira ng'ebimu tobikoze so bye waalikoze kati abamu abalina emirimu gyabwe gyakwoza kati ne bakaluzibwa olw'ensonga y'amazzi kasitoma yamugambye yoza engoye oyinza omuwala era engoye zikwoleza ne zituula eyo n'ojja n'omubuuza n'engoye nagamba munanga amazzi nawe ensonga ogimanyi ne tukaluzibwa mu ngeri bwetyo amazzi matono wano wonnako weriwemu ate nayo sinamu LC ati kati wampina LC 3 waliwo eyeri waliwo eya saidi wali then waliwo nene era ne bakyamanyi bali mu kasatu naye ng'ate yo bo abantu bangi bo waliyo amazzi matono toyinza nalaba nti oba waliwo tanka zolaba nti oba oli alina tanka tewali yadde naye ng'ate olaba nga abantu bo bangi bidomolayo bijjudde abamu babijja nawo ne babizaayo babireeta ne bamala ne babitwala olw'ensonga y'amazzi ate nokaluba bowe yeekaluba toyinza ogaa nti nooba otuma omwana akusundire ku mazzi ekaluba okufaako obufi omwana omuto tosobola gisunda obo bonna obuzibu bw'amaanyi gonyini olina okuwata okuleka emirimu gyo ate ojje ate osunde bowa ate olumuto oli wano togafunye mu budde nti oba otuuka osungirewo obuzibu obwo busaa ekizibu kye tulina kiri kimu bowa eri mu senta mu Kalagi wakati naye kisookera ddala bowa nfu eyagala tuyambako gitukanikira bagiteekemu ebyuma ebipya esobole okuba ng'ekola ki eweereza bulungi abantu mu kitundu abantu bangi nnyo beeri mu Kalagi wakati naye enfu tetufunye kuyambibwa twagala kutuyambako gitukanikira ebyuma byonna ebirimu byonna byabituli twagalamu empayipu empya ebyuma ebirala ebipya esobole okuba ng'eweereza bulungi abantu b'omu kitundu nga tebalina mbeera mbi nga yakunoonya amazzi oba efa neemala ne wiiki nga sente eziriwo tezimala gikanika naye tafudde kuba mazzi bamufunyemu akalembereza mpozi ng'enkuba etonye ate tafudde kuba mazzi ate nga nebbowa eri mu kitundu kati awo ne tusanga ng'obuzibu bw'amaanyi obw'amazzi tetulina nowoota bo bajja kuba bakola kugana amazzi ga payipu go gabaako agataapu tegabaako nago ebola enebo ebeera n'omuzibu omungi nnyo ate ng'eri emu mu tawuni wakati nga bamanye etawuni y'abantu bangi abapangisa abatuuze naye ng'eri etya eri emu ate nga nfu
kati ekutapu tekuli bowanfu kati naye tusanga ng'obuzibu abantu bajja kuneyazze ku mukaaga ddayo 11 lwaki abantu bangi ate bowanfu ate ne kutapu tekuli mazzi tuyisa bubi nnyo twetaagamu bbowa endala tapu zibaako boya feno etaaga okukanika naye ate bajere batulambula ne tukolera bbowa kizibu ekiriwo olowooza bowene ekimwako abantu nga bameka twetaagamu bbowa endala ene yaffe bagikolere bbowa ate ebiseera ebisinga mujja mukulambula mutukolera bbowa feno koba mutulambula nemugenda kuno mutulambule mukolere bbowa kasige tukebera bukebeza nekutaka amazzi gabeereko tukubeera amazzi ga bulumi gamanyi ogenda nengamala omwezi agatatu omusawo nkimanyi bulungi waliwo leakages banange bendi nabo wano bayinza obuta kitunuulira kubanga waliwo olunaku olumu nina kyenasensinga naye mbakubirako ku ssimu wewaawo mwagezaako okumunyonyola tekinikale nze namanya mwali muwoza amazzi ago gakyengingako green 1 to 2 days ate nga maze okugafumba ag'okunywa abatuuze temunywa amazzi nga temugafumbye kubanze nali enkyali kyampusi nalambulayo sitesage Kabembe wansi Kabembe ng'ogenda Mbaliga Kikandwa nga pipes ziri kungulu naye nga all surroundings was green. Era bwe nakoma waka nagana amazzi genywa oba naye olw'okuba tebelieve nti bw'oba otreatinze oba ofumbye oba osengejja amazzi ojja kuba ofuna amazzi amayonjo. Ati engineer njagala oyogere ne quality control person OC, let this be in place. Tuyinza ofuna outbreak nga tetumanyi tevuddewa naye ng'evuddemu ffe mishandling leakages zibeerawo oluusi n'atreating nga tetumufollowinga. Chlorine akozesa how much? These people are we safe? Before abantu kunywa amazzi gala, how much is the chlorine? Ani alondo ekyokuvaako ewiiki omukulu akyogeddeko mutugumiikirize kirungi naye tetulina mazzi kirwanya muli tetulina mazzi sebo bagambye bonna bonna sebo omukulu ow'ekitiibwa MP tetulina mazzi mu Kalagi ne mu Nkonge bangambye baganda bantu batuli kimu mu Kalagi ffenna sebo nabadde ndikodiza ebifaananyi ku ssimu yange mbikulage amazzi getunywa mu kirwanya muli okuva okirira okulozera n'otuuka ku kyaki etibwa God's Good Church. Sebo tewali mazzi abantu newe tugenda wedda kikataano abantu 8 baba bazi okukima amazzi tulembeka malembe esebo taano video ziweddemu badde nzikebera nzikulage tulage ne zikamera zino zirabeko nezivuddemu taata tusaba amazzi agabowa tusaba amazzi gatutuukeko mukama wange twagezaako nekyamaanyi osa twagendayo natulaga nga afubye naffe nga tufubye twali mufuna amazzi amalungi twagala amazzi amalungi sebo va ku mazzi ga national water kulanga tegaliko nze nsuubira nti ekintu ekyo kirabika kiviira ddala waggulu eri gavumenti mu kitongole ekyo kubanga wano batugambako ku mazzi ga national kumanya ga ambuleera ate ge tulina muno naye nga tegajja naye ate aga national water bwe gabeeramu ati sigaba mangi okusinziira nga bwetula population y'abantu kweyeyongedde n'olwekyo ngambye nti nga ffe district twasaba eggombolola resolution twabe nga tufuna amazzi aga national water
nolwekyo singa Gombola yamala okuyisa naffe district tugenda kuyisa so wetusabira nti bonga bwe ekifuzo kye tulina national water ne umbrella byonna abazaala y'omu naye mulimuke enjawulo nti gano ga umbrella ate nga amazzi ago matono nnyo abantu gabanyikiriza nnyo mu bitundu ebimu tegabeeramu mu bitundu ebimu ebisinga tegabeeramu abantu badaaga ate nga abantu beeyongedde okuba obungi nze njogeranga mu kitongole ky'amazzi njagala buli omu afune amazzi amayonjo ag'emidumu aga payipu era wegali era tuli mu kugongerako wabula era nsaba ekituufu kiri nti nga Central Bureau of Water and Sanitation amazzi ge tugguza nange eyajja wano nga ndi mugwira saawa eno Kalagi nagifunamu n'omukyala ninamu n'amaka kitegeeza ndi mutuuze owaki owa Kalagi so Kalagi weba terina amazzi kitegeeza nange sikola ki nange kinnuma so emba nsindika eddoboozi ery'okugongerako ndisindikanga gwe wokola ki w'olisindika so amazzi obungi ekituufu enzizi weeziri era okuzikolako kwatandika wabula tetwetonda nti tubalere tunabayita kubalaga tutuuseewa era ekyo kigenda kukolebwa mu kiseera ekitali kyawala nnyo tubatwale tubalaga omulimu we gutuuse era namwe mugwenyumirizeemu essuubi lyeyongere then ensonga esooka obutono bw'amazzi eyo yo eri mu kukolebwako gavumenti yeeyama era ne contractor baamufuna wabula emirimu gitambudde mu phase era kati phase eddako ey'okuteekawo payipu n'okuzimbawo obuyumba masanyalaze gaggwa then ensonga ey'okubiri eyatuusikwako yeyaabo abali mu bifo ebikosebwa okugeza abantu abali ennakasajja nti bwe tusumulula amatono gano ge tulina ssaawa eno twezuula nti waliwo ebitundu ebimu mu busozi bw'ennakasajja ebitakola ki ebitafuna kyekimu ekiri e Kasaayi ekiri ne Nabiyagi no ngamba eyo abali mu bifo nga bwe tusumulula kuba tulina kyetuyita rationing nti leero wenkuwa owa Kirwanyamuli mba nkusaba osene era otereke enkya nsobole okuwa owa Kakoola ow'eno nga we tuzimba enzizi ziri kyonna kiggwewo talina watereka era kyetuluubirirwa twagala buli omu afune ekimala tutuuke n'ekiseera nga sijja kugamba nti tereka wabula nga nkugamba kola ki kozesa ajja wano amina kaita singa mantandisa amina nga fenna tuddamu amina mukaleke akadomola yadde kajjira tuandike emikono bannaye بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وبارك قطع الخيرية مشروع كف البيع رقم 316210 في الدين اللهم آمين اللهم جاز خير اللهم جاز خير اللهم بارك فيهم اللهم بارك فيهم عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين May God bless you. Nga tusabe dua. Tusabe dua eno nga tusabira bannaffe abaatuwa oluzu ali kutuukiza byasuubiza kuba wanga yalabanga ekimu ku Kiruma constituency eno yalabanga kyamazzi natusuubiza agenda kubanga akikolako era kikozeeko ga mazima ebitundu biringa 8 ku 10 yebale nnyo yebalire ddala namasumbi abantu baayo Bakaaba omulukanga ogwentonto namasumbi abamanyiyo obulungi basimana ne kabowa holo ne bakateeka yaba ba umbrella ne tegabeerako ddala
omuluka gulimu abantu 15 abantu tebalina mazzi bw'otuuka mu muluka guno ogw'ekyabakadde gulimu abantu 7 abo be balonzi naye ate mulimu n'abatali balonzi kyovola nkugambe omuluka guno gwokka gulimu abantu abawerera ddala 1.5 temuli mazzi twetaaga amazzi ga national water okubeera nga gatuukamu bw'otuuka mu muluka kabembe mpaka eri wansi embaliga eri ekikandu abantu bakaaba naddala ekyalo kyennyini kyetusalagana nakyo n'ekyennama ekatega mu muluka ogwo ogw'ekabembe abantu bakaba everywhere ne kabembe mu town so twetaaga national water eve municipality esembere mu kitundu kino wano we tuli kilomita 20 okuva e Kampala era tulina okusomooza kw'amazzi kw'amaanyi ti mu kilomita 20 national water and storage corporation teriimu population yeyongedde y'amaanyi bakyatulemezzaako ka kampuni ke bayita akambuleera kyova olaba tufuba okulaba nga tusima boreholes wonna we tusobola okuzisima nga twegayirira abantu okubiwa ebifo byabwe okutuwa ebifo byabwe tusobole okuteekamu amazzi era bonna tubeebaza abasobodde okutuwa ebifo byabwe tusimamu borehole katulinga mu 19 zitwakasima naye ate era mu mbeera y'emu n'amazzi gali aga taapu galina obuzibu bwago nti abantu baffe baavu ate amazzi ga bbeeyi nti kati wano unit eggwera mu 4,500 aga national water ate batugamba nti nagwo ga bbeeyi nnyo tinewankubadde tulajanya national water esembeze muno amazzi bafube okulaba nga ate n'ebbeeyi yaago ebeera ng'ekka abantu baffe bakyanywa mu bidiba byalo bingi nnyo bikyali mu buzibu obw'enjawulo bw'otuukakawo mu Kalagi ekyalo ekirimu abantu abawera 1,000 oyinza okukaaba amaziga nti ne bwaba boreholes 2 tezibamala so tukowola gavumenti okufuba okulaba nga esembeza national water okugijja wali mukono municipality okugiyisa ekisowera okulaba ng'etuuka wano mu campus n'okugijja esaidi y'ekijjabi gy'omukira municipality etuuke wano e campus kubanga tuli kilomita 20 zokka okuva e Kampala.